آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira ebyengera n'emirembe wekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo abanaamugoberera kutuusa olunaku olw'enkomerero. Kutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira, n'okubeera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza okukola. Neebaza nange baganda baffe abathuraya olw'okuteekateeka omusomo ogufaanaganako bwe guti, okubeera nti twejjukanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kino akibateere ku minzaani y'emirimu gyabwe emirungi ku lunaku lw'enkomerero. Ku ddakiika zino entonotono tujja kuleeta musomo gw'amateeka n'ebiseera ebisinga mu fiqihi baba batusuubiramu kuleeta mateeka nti kino kiramula bwe kiti, kino kiramula bwe kiti. Naye omusomo omugonvugonvu gwe tujja okwejjukanyako gwe musomo ogw'okulamula kw'obusiraamu ku music alamulwa atya mu busiraamu. Olwaleero we tuli ku mulembe nga tewali mukolo okujjako nga guno ogutegekeddwa mu muzikiti wano, okujjako nga gulina okubeerako music, kabeere graduation party, kakubeere kwanjula. Olwaleero we tuli music y'emu ku bizinesi ezisinga okubeera ez'amaanyi era ezifuna ssente empitirivu. Bapromota ba music bagagga nnyo olwaleero we twogerera, abayimbi bennyini bagagga nnyo olwaleero we twogerera, oba oli awo n'abatunda music abamusaasaanya. Olwaleero bw'otunda mu kibuga wakati ebizimbe ebisinga amaduuka abaali bagakoleramu baavaamu dda ne bagabalekera aba music be basinga okukola sente nyingi. Naye obusiraamu tebulina kintu kye bwalekaawo ttayo okujjako nga butubuulidde obulungi obukirimu era nga butubuulidde n'obubi obukirimu. N'olwekyo kyenvudde njagala mu ddakiika zino tubeere nga tulaba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ki ku music oyo asaasaanye ennyo bw'atyo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayogera ki ku music awamu n'ebigambo by'abamanyi enkuyanja bye bayogera ku music. Emikolo mingi gye tubaddeko egy'abasiraamu nga bagulira ddala kati abayimbi ne bajja ne babeerawo. Oli naakwata miliyoni 3 n'agula abayimbi 2 bokka, buli omu miliyoni 1.5 ne bajja ne babeerawo. Era tukitwala olwaleero nti omukolo teguyinza kutambula era teguyinza kunyuma okujjako nga gubaddeko music. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah. Suratul Luqman memuli aya gyensoose kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa minan nas, ne mu bantu, man yashtari lahu alhadith, mulimu abagula lahu alhadith bye bintu emboozi eteyina mugaso gwonna, ebuzaabuza, etwala obudde, ezikiriza. Mulimu abantu abagigula liyudillu an sabilillah, babule bave ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yuqsim billahi thalatha. Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi buli lwe yasomanga aya eyo ng'alayira emirundi 3 qailan ng'agamba wallahi alladhi la ilaha illa huwa inna almurada biqawlihi ta'ala lahu alhadith huwa alghina. Ng'agamba nti wallahi ndayira Allah awatali asinzibwa mu mazima okujjako ye, Allah kye yali agenderera mu lahu alhadith, mu mboozi ezibuzaabuza, ezizikiriza, ezitwala ebiseera, yali ategeezaamu alghina, nyimba. Nti mu bantu mulimu abagula ennyimba ne zibabuza ne zibajja ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala eri mu suratu Isra'i aya y'enkaaga mu nnya, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba
wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wajlib alayhim bikhaylika wa rajlika washarikuhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Allah yagamba yayogera ku shaytani naga nti wastafziz senda. Eno aya yajja oluvannyuma lwa shaytani okuba nti yeewera nti erina byegenda okukola kuno ku nsi nga ebikola mufa abantu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nagikkiriza nagiga nti genda okole byoyagala. Mu byeyagiragira byeyagikkiriza okukola yagigamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtika, genda osende okowoole oyo yonna gw'onooba oyagadde ng'okozesa eddoboozi lyo. wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika, si kyekyokka obeere nga abatambula ab'ebigere obasindikira ejje eryo. wakadhalika n'abantu abebagadde, Allah yayogera ndogoyi kubanga zibaali bebagala ku biseera ebyo, n'abantu abali ku ndogoyi oba bali mu mmotoka nabo basindikira ejje eryo ng'obakoowoola n'eddoboozi lyo. washarikuhum fil amwali, si kyekyokka genda osheyalinge nabo, mugabane, okole kampani nabo mu maali zaabwe, abantu bapakase mu haramu. wal awlad, era genda wegatte n'abantu mu kuzaala ne mu baana baabwe. wa'iduhum, era obalaganyise. Allah agamba nti wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, naye shaytani talina kyeyinza kulaganyisa muntu okujjako nga kubeera kumugayaaza ng'enkomerero yakyo agenda kuzikirira na kuyingira muliro, waliyadu billah. Qala Mujahid, omu ku bavunuulizi ba tafsir, Mujahid bun Jabali al-Makki, yawangalira nnyo Makka, ono tabi'i, omu ku batabi abakulu ennyo mu Busiraamu, era y'omu ku bavunuulizi ba Qur'an abakyasinze okuweebwa ekitiibwa. Yagamba nti sawtu shaytan, eddoboozi lya shaytan ono Allah lyali agamba nti genda osende bonooba osobodde ng'okozesa eddoboozi lyo. Yagamba nti alghinau, ze nnyimba. Allah yali ategeeza nnyimba, kigenda okowoola abantu bonooba osobodde ng'okozesa ennyimba. abatambula otambule nabo abali ku bigere, earphone oba headphone zijja kubabeera mu matu abatambula nazo abali ku bigere. wakadhalika n'abali mu mmotoka nabo bajja kutambula nga music mwali. si kyekyokka obalaganyise empakasa y'emmaali embi obeere nabo bapakasize mu haramu. wakadhalika ne mu kuzaala abaana bajja kuwasanga empasa ebadde ya haramu. wakadhalika obalaganyise nenga buli kyobalaganyisa kigenda kubeera kyakaseera katono nnyo. hadithi eri mu Bukhari, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayogera bwati ku nnyimba. olw'okuba ennyimba zino kyobalaba abakuraishi bo Qur'ani bwe yakka baalabanga kibalina okuteeka ku nabbi Muhammadi okumukyayisa abantu n'okukyayisa Qur'ani. bagamba nti sha'irun, muyimbi. oyo muyimbi, ebyo bitontome byatontoma abantu bave ku Qur'ani nga balowooza nti nabbi ndaba naye nyimba. ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekenyina yasooka akijjawo aya gye muwulira mu suratu Yasin, naga nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu, nabbi tetumuyigirizaako kuyimba era tekimugwanira kubeera ng'ayimba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. so mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eri mu Bukhari, naga nti la yakunanna fi ummati aqwama, la yakunanna fi ummati aqwam, wagenda kubeerayo mu kibiina kyange abantu gurupu egenda kujja nga kibiina kinene nnyo kiri mu mulembe gwange. yastahilluna alhira, nga bakkiriza obwenzi, ng'obwenzi tebakyabuyinako buzibu bwonna. nabbi yaga nti bagenda kujja mu kibiina kyange ng'obwenzi babukkiriza tebakyabuyinako buzibu bwonna. agamba walhariru, n'engoye eza siriki, kubanga engoye eza siriki tezikkirizibwa musajja zambala. omusajja yenna nabbi yagamba ayambala engoye eza siriki kuno ku nsi tagenda zambala ku nnaku lw'enkomero. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bagenda kujja mu kibiina kyange abantu nga engoye eza siriki bazambala. era kino bw'oba okyegendereza ennyo ate mu bayimbi kisukka, engoye ze zimyamyansa ennyo, abayimbi era be basinga ozambala. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga omwenge tebakyagulabamu buzibu, obwenzi tebakyabulabamu buzibu bwonna. walharir, n'engoye eza siriki
walkhamra n'omwenge walmaazif n'ebivuga. Almaazifu kyawukana ne ghinaau. Alghinaau kitegeeza ennyimba, ng'ennyimba zino ziyimbibwa omuntu ng'akyusa amaloboozi amaseeneekerevu, ekyo bakiyita alghinaau. Ayoyota eddoboozi n'aliseeneekereza kaabe nga tataddeemu kivuga kyonna, kasita ayimba mu mbeera ey'okuba nti ayina byawaana, ayina engeri gyagonzaamu eddoboozi, ayina gyakusikiriza okuwuliriza, ekyo bakiyita alghinaau. Ate almaazifu kino nabbi sallama kyeyagamba bubeera baba biyita instrumental, bibeera bivuga nga byangeri za njawulo, nga babikuba bukubi nebifulumya eddoboozi, abantu ne babeera nga batambuza kye baagala. Bwe guba mukolo gubeerako obuyimba obwo nga tebuli mu kigambo kyonna, wabula nga buyimba buseeneekerevu, ng'abantu bakkakkana ne bawuliriza, ne banyeenya engalo, ne banyeenya ebigere, nga buyimba buseeneekerevu. Era bw'ogenda mu woteeri ze tuyita ez'ebbeeyi, obuyimba obwo bubeeramu nnyo. Waliwo ne mu woteeri emu eri kumpi nnyo ne wano we tuli, juzi naliyo ku Friday, naye mu kasonda waliwo omusajja gwe baateekawo akuba ako akantu kokka, era ako akantu kakuba bagamba kamuweesa sente nnyingi. Ali awo mu nsonda akuba ako akantu, naye bw'obeera muli okawulira nga amaloboozi gaako gokka ge kalimu, eddigobe ne litambula ne liseeneekerera, n'otumya ebyokunywa nga muntu bulina engeri gye buseeneekerera. Kati oba buyita maazi, obuvuga obw'engeri eyo. Kati ebyo ebivuga eby'engeri ebyo nabbi sallama yagaa nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga babikkiriza, era nga bagaa nti omukolo gwo gunaabeerawo gutya. Ye bannaffe obusiraamu kyetuganye, naye mu busiraamu ye teriyo kusanyuka. Kati ka music ako akaseeneekerevu, akatwaliririza obudde, akawummuza ebirowoozo, kalina buzibu ki? Hadisi eri mu Bukhari kiraga nti ntuufu nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti bagenda kukkiriza ebivuga nga bagamba tebikyalina buzibu. Omumanyi Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku hadithi eno yagamba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okututegeeza ffe abasiraamu obubi bwa music yamuteeka mu hadithi emu ng'erimu ebintu bibiri ng'abasiraamu bonna ne bwaba teyasomako ku ddiini bw'omubuuza obwa haramu bwabyo nti biramulwa bitya akugamba nti kiri haramu. Byebiruwa? Ekisooka obwenzi, ani atamanyi nti obwenzi buli haramu. Ekyokubiri omwenge, ani mbasiraamu atamanyi nti omwenge guli haramu. Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bino ebibiri n'agoberezaako n'ennyimba. Ibn Baz n'agamba nti ekyo kiraga nti obwa haramu bw'obwenzi n'obwa haramu bw'omwenge bwe bumu bwe bwa haramu bwa music, kubanga Nabbi yabiteeka mu kintu kyekimu, yabiteeka mu jjumula emu. Kitegeeza nti byenkanyankanya hukumu, okulamula kwe kumu. Okulamula kwa music kwe kulamula kw'obwenzi, kwe kulamula kwa okunywa omwenge. Hadithi endala eri mu kitabu kya Ibn Majah eva ku sahabi wa Nabbi ayitibwa Ibn Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qal agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mbaka wa Allah yagamba la yaqrabanna unas fi ummati al-khamr, abantu bagenda kusemberera mu kibiina kyange omwenge, bagenda kugusemberera nnyo eyo gye bulijja. Yusammunaha bighairi asma'iha, batuuke okugutuuma agatali mannya gaagwo, bagujje ku mannya agayinza okwesittaza omuntu, baguwa amannya amalala. Lwaleero bw'otunuulira omwenge gulina amannya ag'enjawulo agayinza okusikiriza agateesittaza. Gamba ngani? Chairman, Nairo Breweries. Otoloka chairman oba weralikira ddi nga baga waliwo chairman. Totya oba manyi chairman, no problem. Chairman wali tewali buzibu. Voda ani Nairo special. Kati nawe owulira nawe Nairo special. Omanya nti Nairo special. Ebintu biva mu gaguli naye nga biri special gwa Nairo. Mutuufu omuntu aba mutebenkevu ng'alaba tewali butawaana. Bino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogera emyaka 1403 sasa Musa 1427 kubanga Nabbi sallallahu myaka 10 ogitoolako gye yamala e Makka e Madina mwe yayogerera ebyo. Kitegeeza oluvannyuma lw'okufaako wakati emyaka 1327. Naam.
obadde oleta linnya lya mwenge engule la ilaha illallah ati naawe engule ogiraba mu buzibu ki engule terina mutawaana era bagamba nti tewali mukolo gwagala kutegekebwa mu Buganda okujjako nga ki engule kweri kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera nti la yaqrabanna unasu fi ummati al-khamr abantu bagenda kusemberera nnyo mu kibiina kyange omwenge yusammunaha bighairi asma'iha batandike n'okugutuuma amannya naye nga sige mannya gaagwo agamba nti ya'zifu ala ru'usiha bil ma'azifu nga ne buli wababeera ku mitwe gyabwe kukommonterwako emirere bandi music nga gwe nayogeddeko agamba nti naye ebyembi wal mughanniyat yakhsifu bihim al-ard wa yaj'alu minhum qiradatan wa khanazira nabbi sallallahu alayhi wasallam nti wal mughanniyat n'abayimbi abakyala yakhsifu bihim al-ard ekiseera kigenda kutuuka gye bulijja Allah abamizise ettaka almasxu kitegeeza omuntu nga mulamu Allah subhanahu wa ta'ala namumizisa ettaka nga bwe yayogera ku Karuna fakhsafna bihi wa bidarihi al-ard netumumizisa n'amayumba ke n'ebyobugagga bw'ettaka Karuna teyamala kufa okuyingira mu ttaka yayingira mulamu n'atandika okukka Allah yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti bagenda kutuuka abayimbi Allah abamizise ettaka oba okubasangulako ebifaananyi byabwe bino ebyobuntu wayaj'alu minhum qiradatan wa khanazir Allah abafuula enkobe abalala agenda kubafuula mbizzi gye bulijja abayimbi ekyo kigenda kutuukirira ku mulembe guno gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu hadisi endala era eri mu kitabo kya Ibn Abi Dunya ne Abi Nu'aym hadithi hasanun abamanyi bonna baga hadisi nnungi Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti yumsahu qawmun min hadhihi al-umma fi akhir az-zamani ku nkomerero y'omulembe guno waliwo gurupu y'abantu egenda kumizisibwa ettaka egenda kusangulwako ebifaananyi byabwe eby'obuntu ebimanyikiddwa ku nkomerero y'omulembe nga muno mwe tuli agamba nga ekifaananyi kye baddizibwamu oluvannyuma lw'okugibwako eky'obuntu qiradatan wa khanazira nga Allah abawaamu kifaananyi kya nkobe na kyambizzi ekyo kifaananyi ky'enkobe n'ekyembizzi Allah yajja akikozesa okuva edda waliwo emirembe egyasooka nga bajeemeranga Allah n'abambaza ekifaananyi ky'enkobe wayitanga ennaku 3 n'abazikiriza n'abajjawo abalala yabambazanga kifaananyi kya mbizzi ne wayitanga ennaku 3 n'abasaanyaawo ne bafa kati Allah agamba nti n'abayimbi gye bujja Allah agenda bajjako ebifaananyi by'obuntu abateekeko ebifaananyi eby'embizzi n'enkobe qaalu ya rasulallah basahaba kyabayitirako ekyo ekigambo ne bavuga nti owange omubaka wa Allah alaysa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah abantu abo bagenda kubeera tebakakasa nti Allah ali omu ne nabbi Muhammad mbaka we amakulu abantu abo mu bufunze tebagenda kubeera basiraamu olwayo wetwogerera waliwo abayimbi abasiraamu bangi nnyo era bagagga bazibu nnyo abamu n'amannya gaabwe ag'abasiraamu baagakyusa ne beetuuma amannya ag'emirimu kati kino basahaba bakibuuza tinabbi abayimbi abo boyogerako abagenda okwambazibwa ekifaananyi eky'embizzi n'ekyenkobe bagenda kubeera si basiraamu nga tebakakasa Allah na mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama qaala bala nabbi n'agamba nti ate lwaki bagenda kubeera bakkiriza Allah era bagenda kubeera bakkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama agamba si kyekyo kyokka mu kimwogedde agamba nti wayasumuuna bagenda kuba n'okukola ki n'okusiiba basiiba nga bwe mwasiibye wayusalluuna nga n'okusaala basaala wayahujjuuna nga ne hujja bazikola ne bagenda e Makka era waliwo bahaji abayimbi abakavaayo e Makka emabegakaawo katono n'erinnya kati alikozesa nnyo mu kusaasaanya ebidongo abamuyita haji gundi haji agenda n'akola hijja n'akomawo n'ayongera mu maaso n'okuyimba nabbi abagamba nti abagenda kubeera abayimba abo bagenda kubeera bakkiriza Allah nga basiiba n'okusiiba wayusalluuna nga n'okusaala basaala wayahujjuuna nga ne hujja bazikola ekyobola omuvubuka oyo lumu namuyitako twali tusaala nnyo naye wali wa mukwano ne mugamba ennyimba z'oyimba ezimu zirimu n'okuwaana Allah ennyimba ezimu
zirimu n'okuwaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye essaawa eno ne mugambe waffe namasuba naziwulidde nga ziri mu bbaala, ogenda kukola ki ku lunaku lwa kiyama bwe zirijja nga zikuwaako obujulizi? Namuyita atuugera naye babiri weti. So nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abantu abo bagenda kubeera bayimba naye nga basaala, nga basiiba, nga bakola ne hijja. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaalu fama baluhum, ne bamugamba nti ya Rasulallah, ate kati obuzibu bugenda kuba ki? Ki kigenda okuba kibavunaanyizibwa? Kubanga omuntu okusaala kikulu, omuntu okubanga asiiba kikulu, omuntu okubanga akola hijja akkiriza ne Allah, obuzibu bugenda kuva ku ki ate bambazibwa ebifaananyi by'embizzi n'enkobe? Nabbi n'abagamba nti ittakhadhu almaazifa, baddira ennyimba, maazifa ebiguba ne batandika okubikuba, waddufuuf kino n'abamu bakivunulamu mataali, walkainaati, kainaati zibeera nnyimba, bamanya basinga bakivunulamu nnyimba nti bayimbanga. Fabaatu ala shurbihim, ne beebaka nga beebakira ku ebyo, beebakira ku nnyimba, beebakira ku bidongo. Walahum fabaatu ala shurbihim walahum fa asbahu, ne beebakira ku nnyimba ne bakeeza ku makya. Wakad masahu qiradatan wa khanazira, baligenda okukeesa ku makya nga Allah amaze okubajjako ebifaananyi by'obuntu nga bambazze ebyenkobe n'ebyembizzi. Ekigambo ky'ennyimba, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ebyo byebimu ku bigambo ebitono bye yayogera ku nnyimba. Abamanyi baffe ab'obusiraamu bo boogera ki ku nnyimba? Ngenda kubafunza mbabuulireko abatonotono bye boogera ku nnyimba. Ekisooka nga sinna kubuulira abamanyi bano, Sheikh omu agamba nti waqad nuqila al-ijmaa ala tahrim al-ma'azif akthar min 30 ulama au aliman mu'tabara. Agamba nti kyawandiikibwa okuva ku bamanyi abeesigika nga bagamba nti abamanyi bonna okuva ku basahaba beegatta ne bagamba nti ennyimba ziri haramu. Mu bakyogera ekyo mulimu Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi, mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz, mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz, mulimu Al-Awza'i, mulimu Ahmad ibn Hanbal, mulimu Al-Ajur, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawzi, Imam an-Nawawi, n'abamanyi abalala bangi nnyo. Bonna bagamba nti abamanyi bonna abatusooka beegatta ne bagamba nti ennyimba ziri haram. Kati bino bebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yali ayogera ku hadisi ezenva okwogera eziraga nti abayimbi Allah ekiseera kigenda tuuka abajjeko ebifaananyi by'obuntu, abambaze ebifaananyi by'enkobe n'embizzi, yagamba nti waman lam yunsakh minhum fi hayatihi munsakh fi qabrihi. Yagamba nti omuntu yenna Allah gwalijja kuno ku nsinga mudongo, oba anyumirwa nnyo miziki oba amwagala nnyo, Allah n'atamujjako kifaananyi kya buntu kuno ku nsi, oluliyingira mu ntaana nga Allah amujjako ekifaananyi ky'obuntu. Waliwo kisa abamanyi gye bayogera ey'omusajja omu yalina neiba we, nga neiba we ayagala nnyo music, naye nga buli nnaku amugamba music muveeko. Allah yamugaana ne nabbi nga aganye. Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula n'afa. Bwe yatuuka mu ntaana wayita omwezi gumu n'amuloosa n'amugamba genda ogamba abaana bange bafulumye ebidongo mu nnyumba yange, bafulumye music mu maka gange. Mulowooza n'alowooza byakusaaga engeri gye baali boogeranga ku music. Ne wayita omwezi gumu n'addamu n'amuloosa n'amugamba nkwegayiridde genda ogamba abaana bange bafulumye music yenna yasigala mu nnyumba zange. N'atabifaako. Ku mulundi ogwokusatu n'amubuulira ensonga, n'amugamba genda ogamba abaana bafulumye music kubanga eno gye ndi mu ntaana Allah yanzijjako ekifaananyi kyange eky'obuntu nanyambaza ekifaananyi ekirala kyekisobola kubuulira. Musajja kwolwo n'atya nnyo n'agamba abaana nti muganda wange gyali mu ntaana si walungi, mufulumye music mujje mu nnyumba ye. Ne bamufulumyamu ne bamugjamu, n'addamu n'amuloosa. Kwolwo olunaku lwennyini n'amugamba nti Allah anziriza ekifaananyi kyange eky'obuntu, anzijjeko ekifaananyi kye mbaddemu ekibi, era ekifaananyi ekyo kyeyali agenda okuzuukiriramu. So Ibn Taymiyyah kyagamba nti Nabi sallallahu kyagamba nti kino mwaba muyinza obutakirabako bayimbi kukyusibwa, naye oluyingira mu ntaana buli alifa nga mudongo Allah nga amuggyako ekifaananyi eky'obuntu ng'amwambaza ekifaananyi eky'ennyimba.
manya ekyembizi n'ekyenkobe. Qala Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti hadhihi alkalimat kulluha mawjuda fi alghina, ebintu bino byengenda okwogera byonna biri mu nnyimba. Yagamba ashahwa, okulinyisa obwagazi, ennyimba ziyinyisa obwagazi abantu ne benda. Walghafla, n'okugayaala, alghafla abantu bagayaala, nawuliza muziki naddamu. Wallahwi, n'okutwala obudde n'abwonoona. Wal'irad an dhikrillah, n'abantu okuva ku Allah, okuva ku Qur'ani. Music ajja abantu ku Qur'ani. Abamanyi abalala dashika zino batandise okuzindaga wadde be bandyaza amanyiza ze bangambye somesa size zino zibandaga kati naye kanfunze nange. Waqala rahimahullah, Imaamu Ibn Qayyim yayogera ekigambo kino kinene, yagamba nti mafasidul ghina, obubi bw'ennyimba kathira, bungi nnyo. Wafiiha, mubo mafsidataini azimataini, mulimu ebyonono bibiri ebinene mu nnyimba. N'agamba ekisooka, alghinau yasuddu an dhikri llahi ta'ala, ennyimba zijja omuntu ku Allah n'okumwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'obujulizi omu ku baakulembera ayitibwa Haaka agamba annahu qaala alghinau, yaga nti ennyimba mufsidatun lilqalb, zoonoona omutima gw'omuntu, muskhitatun lirabbi, zissa obusungu bwa Allah ku muntu. N'asoma etteeka nga Allah aga nti istahwadha alaihim shaitan, shaitaani yababuutikira abantu b'ennyimba, fansahum dhikra Allah, nebeerabiza okujjukira Allah. Ulaika hizbu shaitaani, abunno kyekibinza kya shaitaani. Ala inna hizba shaitaani humul khasirun, abaffe mazima ekibinja kya shaitaani be bagenda okufaafaaganirwa. Kyobola Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yaga nti ebintu bibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omuntu, ennyimba ne Qur'an, ekimu kisangulamu kinne waakyo. Omuntu bw'aba ayagala music, Qur'an ng'agisiibula, bw'aba ayagala Qur'an, music agisiibule, kubanga ebibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omusiraamu n'abeera ng'abitambuza byombi. Ekyonoona ekyokubiri ekiri mu nnyimba, yagamba nti alghinau yushiru shahawat, ennyimba zirinyisa obwagazi bw'omuntu fi nufusi, mitima gy'abantu. Qala Sheikh Fudayl bin Iyad wa kana imamu al-haram fi Makkah fi ahdi tabi'in. Sheikh Iyad, Fadl bin Iyad yayogera ku nnyimba yagamba nti alghinau ruqyatu zina, ennyimba lyekkuba eritwala omuntu mu bwenzi. Idha ghana al-insanu zana, omuntu bw'ayimba ateekwa okwenda, au tamanna, oba yeegomba okubeera nga ayenda. Lero lwaliro bw'otunuulira endwadde ez'amaanyi ezisinga okuyita mu bwenzi, mu bayimbi okubatta subhanallah zibattira ku level ku gundi nnene nnyo nnyo nnyo. Ebigambo by'abamanyi byali ebidiri ebisembayo, Imaamu Shafi'i naye kankubula ebigambo byayogera ku nnyimba, ekiki ekinene nno kyayogera ku nnyimba muyinza obutakisobola. Yagamba nti alghinau manba'ul bala'i, ennyimba y'ensibuko y'ebizibu byonna bye tulimu muno mu nsi muno. Ennyimba z'ensibuko by'ebizibu bye tulimu ku nsi kuno. Naga nti fa idha aradtum qadaa'u ala albala, bwe muba mwagala okumalawo ebizibu bye tulimu mu nsi muno. Yawa amagezi simanyi oba tunaafunayo omuvubuka omwana agasobola. Yagamba nti faqta'u riqaba almughannina walmughanniyati hum alladhina yufsiduna al-umma, mugende nga mutemako ensingo z'abayimbi abasajja n'abakazi. Omulimu Imaamu Shafi'i bwe yagamba, sinze gamba era sigamba, naye Imaamu Shafi'i yagamba bwe muba mwagala okuggyawo ebizibu bye tulimu mu nsi muno, mugende nga mutemako buli nsingo ya muyimbi omusajja n'omukyala. Yagamba hum alladhina yufsiduna al-umma, kubanga be basinze okwonoona obusiraamu. Lwaliro ebikolebwa byonna abasinga babikoppa ku bayimbi. Abakyala okweyambula n'okunama ennyo mu Uganda tekyaliwo nnyo, wabula omuyimbi gwe bayita Simanyi Shara Mwana oba Sara Mwana lwe yajja mu Uganda n'akunama n'alaga ebisambi, awo okunama mu Uganda we kwatandikira, abakyala ne batandika okunama. Kati Imaamu Shafi agamba nti ebizibu bye tulimu bayimbi, bwe muba mwagala bikendeereko oba tubiveemu, muggyeyo ebitala mubeere nga mubakolako omulimu ogwo. Wakala Imaamu Ahmad yagamba istima'ul aghani fisqu, okuwuliriza ennyimba fisqu bubeera bwononefu. Omuntu bw'awuliriza ennyimba muyita fasiku, tebamuggyako mawulire gonna, era bw'aba musomesa tebamusomaako kubanga aba fasiku. Era fasiku tebamuggyako bujulizi, bw'ajja nga ye mujulizi tebamutwala mu busiraamu. Fasiku bw'aba yayogera hadisi tebagitwala mu busiraamu. Imaamu agamba nti okuwuliriza ennyimba fisqu bubeera bwononefu. Wattalazzudhu bihi kufuru, ate okuziwoomerwa ennyo
kufuru bo babukafiri. Omuntu kasitagula music ng'amuwoomera n'atuuka n'omugula n'atuuka n'okusasula oluyimba olwali mulonki. Waliwo abasiraamu bagula ennyumba 3-4-5 yagamba nti bubeera bukafiri bwennyini. So Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayogera ebigambo bingi nekino kankyogere. Yagamba inna mafsidatul ghina, obubi bw'ennyimba, a'zamu min mafsidatil la'ib bin nardi, bwe busingo obubi bw'ennyimba bubi nnyo, ennyimba mbi nnyo okusinga omuntu azanya zaala. Omuntu azanya zaala n'ow'ennyimba. Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti ow'ennyimba yasinga obubi. Omuntu akuba betting, akuba amatatu, azanya ebyuma, azanya emyeso egya ssente, omuntu yenna betting oba azanya luddo oba azanya amatatu aga ssente, Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti obubi bwe buli yaddeko okusinga obubi obw'ennyimba. Kati bw'oba oyagala okumanya obubi bw'ennyimba nina kukuwa bubi bwakiri Sheikh kyagamba ekiri yaddeko. Kiri ekiri yaddeko kankuwa obubi bwakyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man la'iba bin nardi, riwaya endala yagamba nti man la'iba bin nardashir. Nardashir kigambo kya Lufarisi, naye nabbi yakyogera bwatyo kubanga abafarisi be baleeta omuzannyo ogwo ne guyingira mu Busiraamu Bawarabu. Omuzannyo ogwo banyenyanga bunyenya kantu ne bavuunika, oli n'ateekawo ssente ne bavuunula n'oli aba ne bakulya. Nabbi yagamba nti man la'iba bin nardashir, omuntu bw'azannya omuzannyo ogwo fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi al-khinziri wa dami, abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizi n'omusaayi gwayo. Makulu ekidirira kuba kulya. Omuntu azanya zaala abanga alidde embizi, abanga alidde omusaayi gw'embizi. Riwaya endala yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardi faqad asa Allah wa rasulahu, omuntu azanya zaala aba amaze okujeemera Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nga Allah yagamba nti wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala mubina wa ba'ida. Naam, ngamaliza seka yampadde akadakiika. Sheikh agamba nga tumaliriza, qala Yazid ibn Walid, onomanyi bamita Yazid ibn Walid, yagamba iyyakum wal aghani, mbewaze ennyimba, fa innahu yanqusu al-hayaa, kubanga ennyimba zikendeeza ensonyi, zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ennyimba zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ababeera ku mikolo gy'okwanjula mujye mulaba abantu abakyala abakulu be baleeta basenga b'abaana. Senga b'abaana myaka 87 nga n'amagumba tegakyasobola wadde okugira bwe gati, n'abiibyane yenyigaano nowa music n'ayogerera n'agamba kendeeza ojja kutumenyera jjajja, kendeeza naye okwo kwonna kunaabuuka nsonyi. Omuyimbi asobola okulinnya ng'omuyimbi alina emyaka 6 n'ayimba n'alinnya ku stage n'akunamira abantu, ebisambi biwerere n'azina nga wabikubako bw'ati, ensonyi ziggweramu ddala mu muyimbi. So emikolo gy'abasiraamu abamu bagifuula gya nnyimba, okuleeta abagole ne bamala ku mukolo item emu yokka ey'okuleeta bagimalako eddakiika nga 50 abala ssaawa nnamba, ne baleeta obwana obuto obutanayiga na kwogera assalamu alaykum, ne babeera awo ne buzina obwo ennyimba ezaabo. Balina ennyimba ez'obwana obuto, balina ennyimba ez'abaana abasawo, balina obuwala obuddako awo bwe bambaza engoye z'abasawo, obwo nabo balina ennyimba ezaabwo, balina ennyimba ez'abakulu bamuzeeyi ng'abo bensoose okwogera, abo nabo ne bajja la ilaha illallah noga la ilaha illallah. Sobera Sheikh Ibn Uthaymin yagamba bw'obeera ku mukolo gwonna nga guliko ennyimba, bw'oba tosobola kuziyiza nnyimba ezo kugenda mu maaso, oteekwa buteesi kuguvaako, oteekwa buteesi kuyimuka n'ovaawo. Abamu baga nti baseeka nga babeerawo ku nnyimba, al-ibratun bid-dalilu, ekikulu bujulizi. Sheikh Ibn Uthaymin yatuwa kaida ennungi ennyo eyinza okuyamba, yagamba nti al-haqqu ma qama alayhi ad-dalilu walaysa al-haqqu fima amilahu an-nas. Qaida nkulu nnyo bwe gikoleddeko ekuyamba. Yagamba nti al-haqqu ekiyitibwa amazima ma qama alayhi ad-dalilu, kyekyo kiriko obujulizi nti Allah agamba kino, nabbi agamba kino. Walaysa al-haqqu fima amilahu an-nas, sa mazima sibye abantu bye bakola. Abantu bye bakola bingi naye bye sibye tujjako obusiraamu. Kyobola omuntu agamba nti kati oyagala ku music, naye music oyinza omujjawo ne Uganda, sinza kumujjawo. Naye ki kyenjagala, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Anaawona awone ng'obuwina amufunye, n'anaazikirira azikirire nga bwina amufunye. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, abantu baleme kubaako kye balyekwasa wa Allah oluvannyuma lwa message eno okubanga ebatuuseeko. Era manye genda ttambula
Suraya subhanallah nabali tundaba nakuvana ndowooza nga ku WhatsApp etandise okutambula eno message bagenda gitambuza ekimanyi so message buli gweneetuukako wallahi ebibye Yazidu agamba nti Sheikh ayinza okunyongeza eddakiika mbiri okusaaga nga tomanyi nsomera mbulirani naam Sheikh agamba nti music yankusu alhaya ajjamu ensonyi mu bantu wa yazidu shahwa music ayongera n'obwagazi abantu subhanallah level gye benderako ojja olabe buli awabeera ebidongo olabe kondomu mmeka ezirondebwawo enkeera olowooza ziba zakoze eki so shahwa yeeyongera wayahdimu almurua music ajjamu ensa wa innahu eraga nti music la yanubu anil khamri yasikira omwenge music bitambula n'omwenge bibiri music buli wabeera n'omwenge gubeerawo wayafaalu kullu ma yafaaluhu sakarani Sheikh agamba nti omuntu wa music akola buli ekikolebwa omutamiivu n'omuntu wa music akikola buli kyomanyi nti omutamiivu akikola n'omuntu wa music abeera akikola kubanga abeera ng'omutamiivu so Nafi' Mawla ibn Umar ono tabi'i ono yasoma ku sahaba ono mukwano gwa Umar yawangala nnyo naye agamba nti kuntu asiru ma'a ibn Umar nali ntambula ne ibn Umar fasami'a sawta ra'i Abdullah ibn Umar nawulira eddoboozi ly'omusajja omulunzi yazmaru bizimarati ng'afuuwa omulere wa kuntu sagira nali mwana muto fawada ibn Umar usbu'aihi fi udhnayhi Abdullah ibn Umar naddira engalo ze bbiri n'aziteeka mu matuuge wa qala atasma'u nambuuza Nafi' owulira qultu na'am nemuga nkyawulira thumma sara netutambula ng'azireseemu fakultu atasma'u naddamu nambuuza okyawulira omulunzi oli byafuuwa agamba nti fakultu na'am nemuga ye netutambula ng'azireseemu naddamu nambuuza nti atasma'u kyawulira fakultu nemuga la agamba nti thumma oluvannyuma fa akhraja usbu'aihi min udhnayhi najjamu engalo ze matuuge thumma qala nangamba kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wasallam nali ne nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam fasami'a sawta ra'i nawulira eddoboozi ly'omulunzi ng'afuuwa ebintu ebyo fafaala kama fa'altu nakolanga nange bwe nkoze Anas ibn Malik radiyallahu anhu kati okutunda music kiyamulwa kitya bakuno tubaji tulamula kumuwuliriza n'ebirala Anas ibn Malik agamba tombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi al-Bayhaqi yagamba inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu Allah wabagambye nti ekintu kiri haramu ne sente ezikivaamu ziri haramu okutunda music kiri haramu tokezi wadde okumusala ku siddi wadde okumuteeka mu simu yo wadde okumuyambako okumutambuza mu mbeera yonna kubanga ekintu kyonna kifuuka haramu ne sente ezikivaamu zibeera ziri haramu kino kye kigambo kyange ekisemberayo ddala sebo Sheikh obudde wadde wange mwabuyingidde naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba eno aya gye maliza nayo eri mu suratu shu'ara Allah yagamba nti washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun abayimbi ababagoberera be bantu ababuyabuya omuntu omubuyabuya yagoberera abayimbi al-ghaawun ye muntu ali awo abulubuuta mu Luganda abantu ababulubuuta be bagoberera abayimbi Allah nagamba nti alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun gwetolaba nti abayimbi fi kulli wadi abamanyi bavunula mu nti buli fanni yonna bagiyimbako wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ate boogera ne batakola ngenda kuzimbira ennyumba ku mwezi kalina simayiba gigale boogera ebintu bye batakola abayimbi era omuvunuzi omu yagamba nti buli fanni bagiyimbako naye basinga kuwaana boononefu omwenge baguyimbako bw'oba yina yakulyaza amanya bamuyimbako bw'oba yina neibawo temukolagana bamuyimbako bw'oba yagala kuzaala mu mukamuliraana amuyimbamu neiba buli kyaba yagamba nti buli fanni yonna bagiyimbako wamu n'ekyo boogera bye batakola abayimbi abo so okuyimba omuntu agoberera abayimbi wallahi kibi nnyo okubeera nti abayimbi obafuula wakadhalika ne programu ezibeera ku TV ez'enjawulo ez'abayimbi tezigwana musiraamu kuziraba wadde ebimu ziba zoogera ku byafaayo by'abayimbi tezigwana musiraamu kubeera nga aziraba kubanga enkomero yazo ewunzika etwala abantu mu muliro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya Abi Huraira yagamba nti yu'ta bi unasi yawm al-qiyamah bagenda kuleeta abantu kunaku lw'enkomerero maahu min alhasanati mithlu aljibali tiham nga balina ebirungi byabwe byenkanankana ensozi obugulumivu abantu nga bakola emirimu mirungi bagenda kubaleeta kunaku lw'enkomero ng'ebirungi bye biringa olusozi obugulumivu
nabbi agamba nti fayajaluha llahu habaan manthura, allah abifuula enfuufu efuumuuka amakulu bireme kumugasa. basahaba ne batya ne bagamba nti lwaki nabbi? n'abagamba nti kanu idha urida lahum shay'un min alharam ittakhadhuhu fa ahbata llahu amalahum. olw'ensonga egenda kubeera emu, bababuuliranga ebintu nti ekyo kiri haramu, naye bwe baddangayo ate bo ne bakikola, allah n'asazaamu emirimu gyabwe gyonna. allah asobola okusazaamu emirimu gy'omuntu olw'oluvannyuma lw'okutegeera nti muzika yali haramu n'amulemerako. kyobola obusiraamu tebukkiriza kusoma mdd bwemuyita mdd musiru ddala ddala. manya mdd kitegeeza ki? music dance and drama. Music dance and drama tekikirizibwa mu busiraamu kusoma ekyo. music tekikirizibwa kumusoma. wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad.